twazalibwa n'otuuka okufa bambi nga takifunye nze bwe nali omuto maama yaŋŋamba ky'omuwala abasukali kasukaliko kaakano nkalese tewapitanga. Amawulire agakagwawo agatali malungi. Omukyalo oyo gwolengera ku screen yo avudde mu bulamu bw'ensi eno, muyimbi, muwagizi wa NUP, wa nkyukakyuka, bamuyita Jawhara Kamyuka. Afiiridde mu lutalo lw'abakyala oba afodde azaala. Ebisingako ngenda beera nga mbikuwa wabula afiiridde mu ddwaliro ery'emulago. Byonna ngenda beera nga mbikuwa. Mu ngeri y'emu, omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba avuddeyo n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kuzannya firimu ze agende mu bagodfather be, baboosi be mu America bamuwe ssente. Era agamba nti ave mu kwekweka n'ebirala bingi ngenda beera nga mbikubuulira. Omukulu amanyiddwa nga Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola ayimiridde bwantogo mu maaso g'abakama be n'abagamba bannaaye ensi ezikirira eggwaawo. Mutudde bassebo bannaddiini ate nga muyina amaloboozi. Lwaki temuraisinga amaloboozi ago ku lw'eggwanga? Mugamba nti muganye okwogera kuba mutya okufa? Abagambye bassebo okufa kujja basanga we mutudde. Byonna tugenda beera nga tubiraba mu ngeri y'emu. Nzikirize era nkutegeeze nti okuleetebwa kwa Dr. Rina Zedriga okumuleeta mu kooti, Jole Jacqueline Katumushabe ne John Mary Sebuufu, nzize mbagamba nti waliwo ensonga gye ndowooza eyabasindiikiriza okubeera nga bano baleetebwa mu kooti. Ke katambi k'omuvubuka eyajja ku NUP n'atugamba Jole Jacqueline Katumushabe, Dr. Rina Zedriga ne John Mary Sebuufu nabalaba nga babaleese gye baali batutadde. Akatambi ako leero njagala nkabawe. Nzize mbagamba ennaku kumpi nga bbiri nga mbagamba njagala kabawa, leero njagala nkabawe. Era ke kagenda okuggalawo. Nja kusaba okawulirize. Kankole bwe nti nsooke nfune akatambi ka Rina Zedriga, then nzije tusumulule emboozi. Last night around 7:40 p.m., actually 7:35 p.m., about 8 military men came home with 2 vehicles, 1 drone, I think it's a Toyota Haas, and another vehicle. They entered the house and entered Mama's room. Oh my goodness. Picked her. Whatever she had on her was taken with her. Her phones were taken. But then later on around 9 p.m., I received a call from an officer who told me that she is safe and she is with them. I'll either see her in court or I'll see her at home. Iriza, tukole mbwe tuti katono, tujje tutandike emboozi. DPTV Uganda, Dawn People Television. Abantu babafiganya omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu aliira ku nsiko. Eddoboozi lyammwe abakulembeze baffe abatulyowa emyoyo tulisaba. Mulisitule bakama baffe, mubuulirye ku bali mu buyinza. Nkitomegga ate n'oluma. Batubye akalulu Museveni gye yafuna akalulu njogerera wano mu lujuuyo mukama wange. Museveni yatubba naye ate Museveni ow'omululu ow'olugono. Abantu baffe bafa. Abaana bammwe mubatereke mu nnyumba naddala ab'obulenzi. Essaawa 2 bakuŋŋaanya abavubuka obbamalawo. Babateeka wa?
mu makomera. Bannayuganda muveeyo mwogere ekigambo. Bwe baba mulinda Kyagulanyi abaayogera mulimba, mwe abalina eddoboozi eddene erisinga eryaffe. Kama wange mwe abatulyowa emyoyo mwogere ekigambo. Omusajja omu omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Martin Luther King Jr. yagamba tetugenda kujjukira maloboozi g'abalabe baffe wabula akasiriikirize k'abanywanyi baffe. Bannange bw'osirika mu kiseera nga kino ng'obufuzi obwenkano bwegiriisa olw'okuba otidde okufa oba okutwalibwa mu kaduukulu, era ojja kusanga nga bakusanzeeyo newankubadde tolina ky'oyogedde bakutwale mu kaduukulu. Abamu battibwa balina mu mayumba gaabwe, ebyasi ne bivuga ogenda okugira ku kinti abadde yeebase Katanda ekyasi kikoze eki kimukutte. Naye bw'osirisa era kijja kusanga yeeka. Twesizibe twogere ebigambo eby'ensonga, tugambe nti Museveni walibadde otwebaza bwebaza okuguma emyaka 4 naye labayo by'otukola. Abakulu abali wano ndowooza nammwe mwejjusa kiddala si oyo Museveni gwe mwali mulowoozaako, ono gwe mwatuwa mulala nnyo. Mu Gyekinana yabuuzanga olemera otya ku buyinza n'otabuwaayo mirembe, oba musiiwuufu wa mpisa oba tolina bugunjufu. Museveni wakati bw'asanga ow'Egyekinana balabika balwana, kuba naye kennyini ndowooza atuuka ne yeeraba n'agamba naye si yenze eyali oyo. Mukama wange nkwebaza omulimu gw'okoze mu kulwanyisa obulyako obulabbayi n'obukenuzi mu busiraamu, tusigale nga tutwalira awo. Mukama wange naffe tetutudde tujja kukwatira wamu. Ababbi ekirungi tubamanyi, basiraamu mukyogere nakyo, muleme kubeeraawo nga mukukuta n'ababbi nga mubamanyi abatwala ebyobugagga by'abasiraamu abakozesa ofiisi z'obusiraamu. Okay, mbanirizaako basebo ne banyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tutandise ne omukulu amanyiddwa nga Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola ng'ebigambo abibagamba ekirungi babadde batudde. Yes, buli we mubakwatiriza mubibagambe. Buli we mubakwatiriza mubagambe bibatuulemu. Anyway, yenze Sajjime tutambula ne Sheikh Ashrafu omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo. Mukwano gwange ku namba y'essimu esembyewo 711 asobole okubeera ng'ate akuyamba. Mu ngeri yemu tutambula ne bannaffe abandiga Construction Solutions era nga bano bakugamba nti oyagala kuzimba nnyumba oba oyagala kuddaabiriza eyo gy'olimu, banoonyeeko basangibwa wano ku Entebbe Road okuliraana ne Kani Resort Hotel. Mukwano gwange ku namba y'essimu esembyayo 222 basobole okubeera ng'ate bakuyamba. Nzikiriza tutandike oba oliawo n'amawulire agatali malungi. Amawulire agatali malungi ge ga mwana muwala amanyiddwa nga Jawhara Kamyuka. Jawhara Kamyuka yoyo gwolengera ku screen, mukyala muyimbi era muwagizi wa nkyukakyuka, era bw'onekkaanya mu bifaananyi bye ojja kwesanga nga beret kweziri ekiraga nti abadde akkiririza mu nkyukakyuka okukyusa ebintu mu ggwanga, abantu bafune amalwaliro amalungi n'ebintu ebiringa ebyo. Mawulire mabi, mawulire ga nnaku nti Jawhara Kamyuka nga bw'omulengeraawo abadde lubuto afiiridde mu lutalo olw'okuzaala. Jawhara Kamyuka avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero oba akawungeezi k'olunaku olwaleero. Afiiridde mu ddwaliro e Mulago. Kitalo nnyo. Katusooke tufune ku luyimba lwe, then tujje tubeeko ebintu oba oliawo bye tutunuulira ku nfa ey'omukyalo ono. Kitalo nnyo eri famire, ab'emikwano, ab'eŋŋanda. Then in fact nga sinnaba kubeera nga mbawa oluyimba, kino njagala kisindika eri abaami
abasajja bannange tuyige okuwa abakyala ekitiibwa. Njagala kukiddamu tuyige okuwa abakyala ekitiibwa. Sibyogera lwakuba ki naye mbyogera kubanga ge mazima. Abakyala abo okukola okusalawo n'agamba nti kanzaalire omusajja ono ng'olubuto terumutobedde butomezi, n'akola decision n'agamba nti kanzaalire omusajja ono abassa emyaka egi 2 n'ekyo ng'okitadde ebbali. Amazima ga Katonda mu ggulu asingayo bulamu bwe gw'ofuna essanyu. Simanyi oba otegeera kye ntegeeza. Omukazi okuzaala saala zokka, awaayo obulamu bwe kuba oyo omuntu akulira mu ye, afiidinga ku ye, abeera ku ye. Bw'akola okusalawo naga akakuzaalire muwe ekitiibwa, mwagale bwe mubanga muli mwenna. Naye ate bwe mufuna obutakkaanya obwo bwa buntu, tolufuula lutalo, tomulwanyisa. Bwe muba buyambi nga mwawukanye bumuwe, mulabirire omwana kuba mujjukira akaseera k'essanyu ke mwayinako mwenna. Embeera etuusewo tebeerabiza kaseera ka ssanyu, ate temwerabira nti waliwo omuntu wano. Kyokka ate omukyala muwe nnyo ekitiibwa nti ye yasaddaaka emyaka gye 2. Gwe emyaka 2 osobola okuba ng'ofumisizaamu embuto 6 naye aba takyalina kyakola. N'ava ku mirimu n'awummula, n'afeedinga, n'abeera awo. Abakyala okuzaala kubeera kufa. Okuzaala kubeera kufa. Awummudde emirimu, akoze biki? Bale tubawe ekitiibwa. Tubawe ekitiibwa. Nkiddamu, omusajja yagala mukyalawo. Omukazi wakuzaalira omwana muwe ekitiibwa. Sigezaako kugamba oyinza okuba n'ensonga ezakunyiiza gwe omusajja, ne waayo siriikirira ku ddakiika eyo gye yasalawo n'agamba kakufuule taata. Ekyo kyo nkibasaba, obutakkaanya bubeerawo bwa buntu. Mama wo ne taata wo nawe bayinza okuba tebabeera bonna. Obwo bwa buntu, ne tekijjaawo ekitiibwa. Tosiiwuuka empisa n'otandika okutwala omuntu oyo ng'omulabe, naye nga ye yakkiriza asingeyo obulamu bwe emyaka 2 akuwa essanyu. Ono afiiridde mu lutalo lwa kuzaala. Afiiridde mu lutalo lwa kuzaala. Tomanya sigamba nti bwe kiti asobola okuba nga abaddeyo n'embuto nga 2. Ajja kuddamu afumisa endala. Naye ono okuleetera ono essanyu kitutta obulamu. So katulabe oluyimba lwe, then nzija ku sayidi ya gavumenti. Tuwa oluyimba. Jakala Kanyanga. Kigambo kwanjula kuba mukisa. Banjeyo tebagufunye, omuntu azaalibwa n'atuuka okufa. Bampinga takifunye, nze bwe nali omuto maama yaŋŋamba ky'omuwala abasukali. Kasukaliko kakano nkaleseeke wampitanga. Otukiriza maama kye yampitanga. Nze naabanga naawe ebbanga lyonna. Otukiriza maama kye yampitanga. Baby, I love you, darling. Jejo chenina nseka nsubire nti nawe kyoli tekimenye nseka okwagala nga kimala. Otuuka n'okulowooza nti ensimu girimu babiri mokka, kana kabiri kalirikola bakayonjo. Kati matwaleko wegazanye tewali wawondera munsasudde. Nakupenda sana maisha kali. Ababadde bannimi nsaabi basaze omulodi yantudde. Otukiriza maama kye yampitanga.
kitalo nnyo nnyini ddala eri omwami we, bazadde be, abaana be bw'aba ng'alina baalesse. Ab'emikwano n'eŋŋanda tubasaasira okufiirwa omwana omuto, omuwala omuto. Now katutunuulye ku gavumenti. Omwana ono oba omukyalo ono afiiridde mu ddwaliro e Mulago ekkulu. Batugamba okusinziira bwe tuzze nga tuwulira nti abakyala bafiira mu ssanya olw'obulagajjavu n'obutabaawo bikozesebwa. Omwaka guno twakagutandika oyo afudde azaala. Guli nga tugenda okugumalako era twafunawo omuyimbi Olisha M. Olisha M era twamubawa wano naye yafa azaala. Ife kino tugenda kikomya ddi mu ggwanga. Okuzaala bwe kubanga kukyatwalira ddala abantu bwe batyo, kukyekinga era kuleeta ebibuuzo eri gavumenti. Muveeyo mutunnyonnyole. Lwaki omuwendo gw'abantu abafa nga bazaala gukyali mungi bwe guti? Oba olyawo ono y'ensonga ebadde yamuyingiza NUP ebintu bikyuke. Mu vidiyo yaffe gye tukoze tukulaze NUP yo butya bwerowooza amalwaliro ga Uganda bwe galina okubeera, ne tukuwa n'agaliwo kati. Abantu bagenda mu maaso n'okufa. Kuzaala. So tusaba abasawo muleme kulagajjalira mulimu gwammwe. Gavumenti mukole omulimu gwammwe, mumusse eddagala mu malwaliro. Abantu mubateekeko amaaso bakole omulimu gwabwe, mubasasule. Mukole obuvunaanyizibwa bwammwe nga bwe mutukamamu omusolo, nga bwe mutukamamu ssente, mukole obuvunaanyizibwa bwammwe. Muteekeyo ebyetaagisa mutaase abantu abafiira mu ssanya n'abantu abagenda mu malwaliro ne batasangayo ddagala. Abantu basasula omusolo. Mulekerawo kamente ekugga eggweewo etuuke n'okufa nga temugiwadde biwata. So kitalo nnyo ebisingako awo nja kubeera nga ndowooza tubibawa, wabula kyentegeddeko ajja kubeera nga aziikibwa ekibibi Butambala. Mikwano gye bebimu ku ebyo bye batutegeezezaako, ajja kuba aziikibwa kibibi Butambala sayidi zeeyo. Anyway, tuveeyo. Then bwe tuba nga tuvuddeyo, njagala tutunuulire ku bantu nga Frank Gashumba. Abantu abalina amaloboozi, abalina obusobozi obugamba gavumenti ebintu nga bino n'ebikyusa. Once nalabako Frank Gashumba yagamba yagenda mu ddwaliro. Kiyasanga mu ddwaliro kyamukanga ne kimukaabya. Abazze bangobera emboozi eyo twagikola wano. Naye bino tasobola tuula ku mmeeza n'abo bakkiririzaamu abafuga ensi eno n'abagamba nti bino biri bwe biti ne bino biri bwe biti. Lwaki tetukola bwe tuti? Omulimu gumu amazima yagavaako n'asalawo afune ssente okuva eri abagakweka alwane abo abagoogera. Bwe bulabe. Avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine ali mukwata documentary movie ye. Era gyayagala okutwala alage babboosi be mu America. Afune sympathy okuva eri bo. Tewali kirala
kyayagala era bagende mu maaso n'okuba nga bamuwa ssente okuva mu bazungu. Agamba nti okuva mu mbwa enzungu, agamba nti amuwa amagezi aveeyo gye yeekwese. Frank Gashumba awa Bobi Wine amagezi aveeyo gye yeekwese kubanga tewali muntu yenna amunoonya, tewali muntu yenna amunoonya. N'agattako teri muntu anoonya kadiŋŋo. Agamba nti my boss General Muhoozi ali bize amonetaringa era supervisinga ejje lya Katonda erya UPDF. Talina budde bwo. Frank Gashumba agamba nti Bobi Wine ali mu kushootinga documentary era Bobi Wine ali mu kujjuza birubirirwa by'abakama be abazungu afune ssente, sympathy afune ssente. Oyinza obutanenya Frank Gashumba kubanga bw'obanga oweetegereza Frank Gashumba si musirikale naye ali mu yunifoomu yaki y'amagye ne mukama we eno ne teyasibwa. Then osobola okukitegeera nti abagagga batera okubeera n'ababambula socks ate era waliwo abakomberera ebigere by'abagagga okukakasa nti ne bwe biba bijjudde agasooto yayisaawo olulimi okukakasa nti akakasa boosi nti nze gw'olaba ndi muwulize gy'oli boosi nze nsembayo. Kyova agambye nti my boss agamba boss we General Muhoozi tasobola kuvayo n'ayogera ku bintu nga bino. Abantu bali mu kufa Justin Bubazaala tasobola naye ali mu kulumba Kyagulanyi ayogera n'agamba naye tulina ebintu eby'okukyusa naye kale tudde ku poyinti ye. Bobi Wine bw'abanga azannya documentary, puliriza, bw'abanga Kyagulanyi azannya documentary ateekeddwa okubeera nga w'amaanyi okufuula abali mu gavumenti abasiru. Nkiddamu, bw'abanga Bobi Wine azannya documentary kitegeeza w'amaanyi mugezi okukozesa bonna bonna abali mu gavumenti okubalabisa nga abasiru. Ntandise bwe nti bwe kibanga abasirikale beetaaga okutta abantu ku street, Kyagulanyi atwala alaga abazungu movie oba documentary Frank Gashumba gy'ayogerako, kitegeeza tebalina kuba mu buyinza. Kyagulanyi alina obbeera mu buyinza kuba abakozesa nga tannaba nabbukwata. Bwe kibanga kapaati akayina okunyumisa firimu weewo General Muhoozi we yazannyidde ng'omuzannyo omulungi n'alumba amaka ga Kyagulanyi n'atakoma ku ekyo n'alaga ebifaananyi. N'atakoma ku ekyo n'agamba nti twakakwata abantu 2,000. Ekyo nakyo n'atakikomako n'aga twakatta 22 oba 3. Eyo siini nno weekitiibwa eyamutendesa agizannye, muwe ekitiibwa okubeera nga yatendese Jeno, byamuwadde script n'agikwata bulungi mu mutwe n'ajja n'agizannya bw'atyo. Kyokka ate naawe Frank Gashumba olina okutendereza ono kubanga omuyambako okutambuza amawulire, firimu yeetunda ennyo, naawe oli mu yo. Bwe kibanga firimu Kyagulanyi gy'ali mu kuzannya naye nga mu kibiina kya NRM abantu bali mu kwekuba because of Kyagulanyi,
ono omusajja w'amaanyi. Neera situjja kwerabira nti mu nsi abantu abatalowooza gye bali ate ebiseera ebisinga beefuula nnyo abagezi. Nkimanyi babeera bagezi, naye abantu bangi abakozesebwa olw'amagezi gaabwe amangi bafuuka abatategeera. Eno endowooza bw'ebanga gy'oleese okulwana Kyagulanyi, then ebyokukola bikuweddeko. Bw'ebanga ensonga gy'oleese okulwana Kyagulanyi, ebyokukola bikuweddeko. Byoddamu nga bye byasooka binaanyuma, kubanga bino bye baayogera ne ku luli. Okoze copy and paste. Oba oyina we wakasomye n'ogamba kojje naawe okwogere, bagamba oli mugezi okwogedde. Anyway, katubeera mu firimu y'omusajja, naye ng'ate bwe muvayo mugamba nti osiiga ekifaananyi ekibi eri ensi. Si bwe mugamba? Bwe muba nga firimu mugirimu nga ye Kibanda firimu star tannaba kukwata mundu kutta muntu n'omu, naye nga mmwe baazanyisa musse. Ono omusajja yategeka firimu, ye ali clean, naye baazanyisa batwala obulamu. Frank Gashomba mujja kiwulira akatajja kabatudde ate kati kabasiriikiridde. Muli awo omuntu mukwata kino waakiri kabeeko ekiga bw'ayogera nga mugamba ayogedde, bw'asirika ate nakyo kibatiisa. Kati ekituufu ki? Kakati firimu star wummudde. Kati mwetuma ebyokukola nga tabagambye, oba naako ye yakagambye ojja okakole. Anyway, situgenda kubeera nga tumulwako omugagga, nzikiriza tugende butereevu mu mboozi eno. Mbadde nganji basuubiza naye nga ebintu bitukwata. Baleeta mu kooti Dr. Rina Zedriga. Bwe bamuleeta mu kooti ne baleeta ne Jole Jacqueline Katumushaba mu kooti. Semude ne baleeta ne John Mary Sebuufu. John Mary Sebuufu yatwalibwa mu kkomera. Jole Katumushaba naye n'atwalibwa mu kkomera. Dr. Rina Zedriga Walu naye n'atwalibwa mu kkomera. But bwe nali nkola story nabagamba tekibadde kiseera ky'abakulu kujjayo bantu bano. Jukira basooka gavumenti ne bagibabanja. Bwe bagibabanja negaana obbajjayo. Bannamateeka ne bagenda mu kooti ne bateekayo habeas corpus. Bonna baleetebwe balamu nga balamu oba nga bafu. Abakulu ne bava ne bagamba mu kufiira mu kitooke kya gonja nga n'obukubakuba butonyerera. Bano abantu tetubalina. Era najja wano abajjukira ne mbagamba nti ekiwandiiko kino kyateekebwayo Friday. Nga nsuubira nti bwe bateeka habeas corpus ku Monday gavumenti ejjawalirizibwa ebaleeta teyabaleeta. Ne ku Lwokubiri teyabaleeta. N'ebaleeta ndowooza ku Lwokusatu. Naye bino byonna era nali mbikuvugira nga nkugamba nti omuvubuka ono yavuddeko abakulu okujjayo abantu bano. Ngenda kuwa story y'omwami oyo nja kukusaba ogiwulirize. Ojja kukkiriziganya nange nti ono okuvaayo n'ayogera gavumenti yali emaze okuswala. Omwami ono baamusiba nga bamugye e Makindye, wano e Makindye. Ne bamuteeka eyo gye babateeka eyo. Bwe bamuteekayo abaali awo nga baleese Jole Jacqueline
nga baleese Lina Zedriga, nga baleese Sebuufu n'abantu abalala bangi. Yasobola okubeera ng'abalaba okusinziira we yali. Bw'ajja ku kitebe n'ayogera nti yabalaba, bonna n'abamentioninga. Abakulu baalaba emboozi eyo. Ne bategeera nti wakyali kye tukweka, already gwe twatadde yali abalaba. Kati aboogedde mu bakwate bonnambiro bagende mu kkooti. Kino bw'omala okugaana bannamateeka nti tomulina, ne bayisa n'ekiragiro n'ogamba nti kituufu tobalina, golooza ki ekyabaleetera obbajjayo? Baata omuntu gwe bataategeera nti yali alabye, bw'atuuka ku kitebe n'agamba bonna nabalaba era gye bali nabalesseeyo. Ekyalina okuddako gavumenti kubajjayo mangu ebaleete mu kkooti. Otherwise bandibadde nakati bakyabeegaana nti tebabalina. Ngenda kuwa emboozi y'omuvubuka ono, nja kusaba ogiwa amatu. Ngenda kusaba ogiwa amatu yonna. I recall very well bankwatira Makindye ku Shell. Nali nakunyeza okusinkana nga bw'omanyi December bw'ebeera ebeera ya kuteeka bivulu wano na wali ate nga munaye gwe mulimu gwenkola. Kati bagenda bankubira essimu ampa location eyo we bamusinkana. Bwe ntuukawo twakaanira ennaku eddakiika zaali ziwera 5 n'okweyongerayo. Bandi awo omusajja omu nga gyantapinga ku okwetegereza omusajja nga nsonze mu biso n'agamba tokola kavuyo kakkana. Ngenda okumagamaga okutuna ku ludda lwange olwa kkono nga waliwo omusajja omulala, okutuna ku ludda lwange olwa ddyo waliwo omusajja omulala. Ne yali ambuze owa booda naye nga bamumaakiize, amaanyi ne ganzigwa. N'angamba tuula wansi ne ntuula. Bwe ntuula wansi, ekigambo kye yasooka okuvaamu kyali gy'ab'eggaali balibwa. N'eddakiika teyawula drone n'etuuka. Ne banteeka mu drone ne amaneja ogo nali ngenza okusinkana naye ne bamuteeka mu drone eyo. Owa booda ne bamugobawo ne bamugamba weebale tuleetera client. Ne banvuga. Bwe banvuga twakkirira kubanga ekifo ekyo ekitundu ekyo nkimanyi bulungi. Twakkirira tuba tutuuka ku crossover, actually nga tunatera tutuuka ku Kidde Busaabala. Ne bansiba akakookolo ku maaso ne banteekako empingu. Ne banvuga ngenda okuwulira twambuka ne mmanyi nti kati wano tuli mu kwampanga ku ofiisi ya FDC. Ebyaddamu awo saategera location entuufu. Ne banvuga banvugira eddakiika eziwera, I think around an hour. Ne tutuuka mu kifo kyabwe kye bali baali baagala okunteeka. Batuukawo kiro ne banzijamu. Kati oyo omukyala guno ali ngenza okusinkana ne bagamba tumutwale ku location endala. Ebisigadde kuje saddamu biwuliza wadde okubimanya. Abo banteeka bwe tutuukaawo ne bankebera. Kubanga mu lugendo bankebera ne bansanga n'essimu emu ne baginzijjako. Bagenda okera mu nsonga nti alina n'essimu ey'okubiri. Ekigambo kye baddamu okuva mu ti be bano bennyini be tunoonya bano be bayeekera. Ne bannyongerayo mu kunkebera nalinamu ssente zange era zo ssente baazitwala kubanga twatuuka wali eri nga ejali emitwalo 56 mu 15 nga wasigaddeyo 16. Eyo si nsonga kubanga ssente tukola nkole. Ne banteeka bwe tuukawo after the registration n'ebisigadde banteeka mu ruumu eyo nasangayo comrade omu. Amazima gali nti nali mwegomba obulamu bwange bwonna kubanga nze nkuze mulaba. Bamuyita Sam Mugumya. Namusanga mu ruumu eyo yali omuyambi wa Besigye oyo. Bwe ntuukawo yannyamiriza n'angamba you're welcome. Ngamba thank you. Angamba kyonna okukola kakkana. My name is Sam Mugumya. Neneesikamu ne mugamba okakasa yeggwe n'angamba yenze. Then ne mugamba yenze asiku. Bwe mugamba nze asiku yamala erinnya lyange eryokubiri Raymond.
atawuni neyongera okutya n'endowooza mpima nagamba atotya nakusomako I think bakuwandikako article toli under Uganda for Ibra Buwembe koze kubanga ndi ku mobilization team nagamba nakusomako. Then we spend there some good time gandi naye mundeeyo some ngagenda embeera yegendeeyo noneka mpolampola cause yali abadde constipation embeera agendeeyo noneka mpolampola natuuka ekiseera nga emmere gyalya ekomawo tagenda manju tugezako okwegayirira baadimini abaaliwo naye nga tewali kyebayinza tuwaayo nti oba kino oba kiri oba kiri ng'ekyamaanyi ennyo kye batuwa naalikawo nga nabijanjawo natugamba munywa amazzi ago. Lucky enough room yali self-contained era tulwananga bwe tusobola era ne ngamba Muganda wange ekyokola okimanyi kati kunywa amazzi mu bubi ne mu bulungi okusobola okufuluma nywa amazzi akazaali go gajja kugenda ne bwe ganaakomawo at least agamu gajja sigalayo. We did that for some good days. Na finally n'agenda emmanju naye olunaku lwe yagenda emmanju teyaddamu kutambula his lower part yafa era wenaviirayo nga tatambula amagulu bw'aba wakutambula alina gasimbira ddala ati kugagolola asobole okukola ky'okuyimirira ate ng'okutambula mulina mukwatirira. Bwe amaliza okugenda emmanju embeera ng'eyonoonese baadimini baakubira bakama baabwe ne bajja Sam bamutwala mu ddwaliro room n'enkisigalamu bwomu. Lucky enough room yali strategically located nga emmotoka ezisomba abantu oba ezikima abantu we zipaakinga ng'ate etunudde mu corridor kubanga galabika nti gaali maka ga muntu nga room eno gye tulimu yali ya mukozi. Kati we nali nga I could peek through the window ey'ekinaabiro nga I could see what vehicles coming in motoka kyefuluma wali motoka ezayingiranga drone n'ebirala naye nga bwewalwalanga mu facility eyo ng'omusawo ajjirawo okujjanjaba. Ennaku z'omwezi I think zaali 14 if I recall very well lwenda bamuganda wange John Mary Sebuufu nga bamuleeta ku facility eyo yali ambadde esaati yali ya black ng'alimu obutolobojjo bwa white. Ennaku za mwezi nga 14 ezo nzijjukira bulungi kubanga twali twogera to make matters worse I always tally nze mpandiika ku bisenge era buli lwembeera mu sseero mpandiika ku bisenge obuteerabira lunaku ki lwe ndimu na nnaku za mwezi nkoloboza ebisenge. Kati ennaku z'omwezi zaali 14 drone yetuuka baleeta eyasooka okufuluma yali muganda waffe John Mary Sebuufu gwe basooka okujjamu kubanga ye mumanyi nsiiba naye wano ngenda okulaba ajjamu omusajja omulala yali munene n'omulala era nga mugoberera ne bali be bantu basatu abaava mu bwolo. I think ekiro nga 15 nga 14 bwatu sijjukira bulungi ne baleeta abakyala. Jacqueline Jolly bamuleeta yali ayambadde dress yali ya blue and white striped bamuleetera ku facility namulekayo. Santegeerawo nti Lina Zedriga baali bamuleese doctor naye I think ennaku z'omwezi nga 16 banzija mu room eyo nali nsobola okulabira ebyo lwansonga oluggi lwali terwatuuka wansi ku tiles lwalina maggi nga osobola okulingiza through n'olaba ebigenda maaso mu corridor ate nga tiles zaali glossy nga zaaka osobola okumanya olwa mututte mu room eno nagenze mu room eno. Bwe banzija mu room eno batwala mu room endala gye nasanga muganda waffe Bright Muwumuza namusanga mu room eyo n'angamba nze bankwata nga 14 bandeeta ne Sebuufu ne mugamba mwabala bava mu motoka eri ne Sebuufu nagamba ye banvuga ne bantwala ne bantuusa mu kifo bwekiti awo bwe bantera mu drone yangamba ife yangamba Kampala House is it kind of that bwe bamujja ne bakola ki then bamuteeka mu drone ne balyoka bamuleeta ku facility. Namala ne muganda waffe Bright week yali namba n'ekintu era nangamba bwe nvangayo at least abantu bategeeza nti gyendi ndi mulamu. Kati mu wiiki eyo lwendaba muganda waffe Dr. Lina Zedriga nga mulwadde kubanga bamujja ne mulungu bamuteeka ebweru nga balina okujja okumwasa esinga Lina nga bamuleetera eddagala naye nga ye tebakyamuteeka mu lumu emisana ng'afuluma n'atula mu corridor nga bamwasa esinga nga n'abasawo bajja okumukolako awo. Then after nga bw'omanyi nti bw'olwa mu kifo otandika okukola emikwano time came ng'obawulira boogera
This woman of Western was pretending that she's sick. Yes, she's very, very fine. Amazima gali nti ndi musajja mulugwala. Ne mu facility eyo natuuka ekiseera nga n'olulimi olwange oluzaalibwa n'olugwala nga sirwogera kubanga sirumanyi. Neefuulira ddala nti sirumanyi. Neefuula nti Oluswayiri sirutegeera sirwogeranga nako. Neefuula nti Olunyankole siruwulira wankubadde mbiwulira. Nali manye ennimi bbiri zokka Luganda na Luzungu. Cause nakimanyi nti bwe njogera bwe mbalaga nti nzi mbimanyi ate bugenda kuba buzibu bulala. Bajja kitwala nti bye boogera mbiwulira oba nti nja kutwala information era nfuukya ddala omusiru. Katonda yannyamba simanyi na ngeri gye kyakolebwamu, simanyi maanyi ge mwateekawo baganda bange. I think ennaku z'omwezi nga 25 bagenda bajja era drone etuuka nga bulijjo. Laki ennaku ennamba nagikwata ya drone naye sijja gyogera wano my security. Ne bajja ne bampa ebintu byange ne baŋŋamba yambala biki kati muli mu bwongo nalowooza nti no bankyusa bagenda kuntwala either mu barracks oba ngenda mu kooti oba ngenda wa saamanya ne bansiba amaaso ne banziza ku mpingo nga babatera okukikola ne banvuga kubanga motoka twalimu abantu 4 ne banvuga bantuusa ne bajjamu omwo simanyi bwe bamuteeka watuufu ne banvuga kati bansuula mu kabira naye ng'ekitundu sikimanyi bulungi kubanga ekibira kyali kya Kalitunsi. Banzija mu mmotoka nga batuuse ekisaayo ne banzija mu mmotoka ne bantambuza ne baŋŋamba tuula wansi. Baŋŋamba okutuula wansi natuula ne baŋŋamba galamira weebake tunula wansi ne ntunula wansi. Eky'omukisa kye nafuna omuvubuka aŋŋamba oba omusajja ng'ateeka essimu mu nsawo zange. Essimu zo ziwire ziri mu nsawo. Buli ateeka essimu mu nsawo ne neeyanza Katonda. Nengamba kiraka Mukama awuliriza essaala zange. Nangamba situla waawo omutwe nga wayiseewo eddakiika 10. Bwe ngezaako okusitula omutwe nga tezinawera waliwo omu yali asigadde n'abogola ne nzuzaawo. Ngenda okuwira emmotoka etambula. Ne ndowooza era bagezaako okunfeekinga. Kwe kuswamamu. Then afterwards ngenda okkangamu okusitula nga teryanziramu okusitula nga ndaba ndi mu kibuga kya Kalitunsi. Okutunula buli ludda nga ndabona Kalitunsi nengamba nti emmotoka badde okugira sayidize nengezaako ogirondoola. Nensangawo akakubo ekyemmankaali kakkira mu kikonge nengamba teri kukulikira mu kikonge kannyambuke. Bwe nnyambuka nasanga main naye baali bali mu kugikola ne nnyimirira awo saddamu kutambula kubanga naye simanyi ddala lutuufu lwe nina kukwata. Ababooda ne bayitangawo ng'era gwe nninze ngenda okulaba obwabooda omu ayitawo ne mukuba omukono. Okwetegeeza piki kwaliko sipiika ya pulezidenti n'ayimirira ne mugamba mazima gali nti wano wendi bansudde busuuzi. Yoni ensudde era n'essimu yange ngiraba yino tekuli muliro. Sirina wentandikira, sirina kyakukola naye ekyokukola kiri kimu ntwala gy'ontwala weewali abagenda okusasula. Bambi muvubuka yakkiriza n'agamba kankutwale. Nze ngenda kitwala nti ku struggle nange nnyambyeko omuntu wadde baatubba akalulu. Nanvuga n'antwala emakire gye nasanga bannange abaamusasula era yengeri munnange gye navaayo.